ogamba otya kyekikuwaga tukwaniriza kyekikuwaga oliisa ngalo andi ndi mufirika African man atoga butozi kino kibaita okutoga obulamu bugamba ki obulamu mayirizo alhamdulillah mukama akuuma abaagala owulira nti tuli bubi kyetubagamba nti tuli bubi engalo zalika ziwoomeso singa fooko kwa fooko ogireseewo andi fooko ya buntu buna nze ate nina 5 fooko erina obuntu buna ate ze nina engalo zange 5 tegeeza aliisa engalo awoomera osinga aliisiza fooko nsenga okutoga nakulira ku lujjuliro nemmala nenyambukamu wakulirawa ndi mwana we Masaka Nabuddu kituufu naye nga nkulidde ku kibuga wano era mbadde ngenda kubuuza olwoyingira ddi ekibuga kuba batugamba bw'oba olya toyogera naye tebimu tubiwakanya olwoyingira ddi ekibuga nze almost nkulidde wano mu kibuga Nakasero Kololo Katwe naliko street kid awo nga mbeera Katwe tosobola gamba nti street kid ate aba yakulira Masaka waali tewali street agamba ghetto youth kati enjawulo eri kunze sewaayiriza kubanga Dr. Propa yazaalibwa maama nze namwettira nze mwennyini nze natemula maama bwamala okunzaala mu ddwaliro ly'e Masaka ekitovu teyalabikako abamugoberera tebaalabika kati omuntu atalaba ku maama atalaba ku taata atalaba ku famire bwenkugamba nti nze ghetto gyaya nti mba neewadde obamba nimwina n'okumpa ekigambo ekirala kyentuulamu kuba n'ekya ghetto kiba kitono nnyo ku ekyo mu bufunze mami yafa nzaala nze n'atalabikako abamugoberera ne batalabikako wakula otya kuba kiba kizibu nnyo omwana nze nakula lwampaka ngomba ogamba nti omuntu yakula lwampaka but nina amaka ag'ekisa gankuza omwami Sozia Lozias ne omukyala omulungi Wangabi Veneranda Nabukeera nankuza nanzija mu ddwaliro ekitovu naalira kano ka Dr. Propa kemulaba keepanga sinayo gwe nfaanana mu bulamu bwange gwe mmanyi nti nfaanana ono bwe nzaala abaana nzirayo nga nina ebibuuzo neŋamba struggle kika kyekyo omuntu gy'abeeramu emyaka egisukka 5 ku 10 kane kimu takirina mutwagezeko mu maka ga mulwana abadde akyapangisa anti kyannaku that means abayimbi tutegeere nti batukozesa nga tissue batukozesa nga toilet paper omuyimbi alina kati okwefaako abaasoma ffe tetwasoma nnyo kiri awo naye abayimbi abalina ku bitabo mugatte amaloboozi mugende mu palamenti tugende mu palamenti twefubeko kitegeeza ogere kya omuntu just yasoma paka ku mukaaga
agenda atutegeere ate omuntu nga mulina bitone asobola omuwandi soogera ku byabukulembeze, but I'm very disappointed nti Uganda ekozesezza bubi abannayuganda n'ebitone byonna okutwalira wamu. Natunuulidde Burna Boy nga ali ku Grammys nga kyamazima Nigeria emusupportinze. What about Uganda? Government ekoze kimala supporting abayimbi. Yakoze tena na kyeyagala kola, by the way. Government ya wano ntitiizi tena na kyeyagala tukolera, by the way. Era byonna byesuubiza ova ku muntu nga ajjako ojja mugamenja bakutuma ebintu byotayagala kukola, okitegedde bajja kugamba jangu wano kuba baba bakutaddeko price. Nze nagamba abantu nga covid waali ne buli fraternity yonna baagigulawo okujjako endongo yasigala nzigale. Ne mbagamba waliwo ekigendererwa ekigenda mu maaso, era nenvayo ekyo nenvumirira ekikolwa ekyali kigenda mu maaso nga abantu bonna beyiye wasali musale, nenkivumirira. Ne mbagamba music waffe bali mu kumugula, bali mu kugula bitone byaffe babiteekako muwendo. Nyenze nkubiriza buli muyimbi ali eyo, this should not be edited. Tulina enkizo esobola okufuuka dual citizen. Omuntu nova wano Uganda bwebanga tetuwadde tetwagala gyegayirira. Omunakitone asobola okuva wano. Kenzo yali tayogera Luzungu naye mu kitone kye it is evident nti kati Kenzo asobola okwogera statement z'Oluzungu ne ziggwayo. I am so proud of him. But because atambudde ng'ekitone kye kimutute gyali. Right now Kenzo atalina yadde ekitabo kuba oyo kaana kambata munnange. Atalina yadde ekitabo saawa eno yankulira federation. Ate lwaki batuteekako abantu ab'ekiboggwe kuba balinamu obusente obukola campaign bagende batukiikirire. Nabadde ku campaign emu eya mwennyinaze. Nina ensonga lwaki nagenzeeyo eya munnabitone munnange Nabbosa. Nasanyuse nnyo nga Nabbosa eyatuteeka ku bunkenke eyasiriiza entamu z'abantu, abakazi baasirizanga amasepiki nga balaba akazanyo Nabbosa. Natuuka ne ntulamu ne Nabbosa ne nkitegeera nti Nabbosa mu kyamazima ga Katonda n'emizannyo yagiwandiika kyankanga. Neŋŋamba obwongo bw'alina bw'amaanyi, bw'aba asobola okutuula mu karakita ey'omuntu wa bulijjo. Kati lwaki munnakitone oba Uganda nnyo katono ku Nabbosa. Nabbosa olaba nga ali wafe kukiikirira abantu because kalakata gye yazannya abasinga kwe bamutegeerera ennyo balabanga eya just kazanyiikirizi atali serious mu byakola. Olaba bwe tuba tulaba movies oba film va kubana abantu abalabye TV nga bamaze zeegulira, naye abantu abafollowings entimbe nga zikyaliza biri ebyentambi naye kuva emabega. Abali mu system eno abagiruddemu temukoze kimala mulekedde abaana abato industry betaaye buli omu akola byayagala nga mutudde musirisi.
West. Kanye yajja. Mu mutima gwange ne celebrate ne ngamba muzeeyi bw'abanga afuna eddakiika ne Kanye. Kusaba teyavaayo yadde okola public address nti nno engatto yayogedde nga ku lunaku ng'olwo olowooza lwaki teyagala gaba corporate government? just nti omanyi n'enkuza yaffe matalinga ne gye twakulira n'okweyagaliza. Nze nakulira mu political family era nga mubamu abankuza bakwano ba muzeeyi Museveni atufuga. Ngaleeta Honorable Sebagereka yali minisita we era nze okufuuka mulekwa n'obutalaba sinamulekwa okufuuka enfuuzi. It was because of political instabilities. Dr. Propa salaba ku muntu n'omu simanyi na gwe nfaanana yadde ne bwe nkuba ekifaananyi simanyi gwe nfaanana, but because of political instabilities don't you think I have a reason okwemulugunya? I have a reason okwemulugunya nti mu nsi yange sina kye neegomba kubanga abantu baagala nnyo abantu b'obwongo obunafu ne kasaba kulaba nti entegeera yeesukka ku kye balaba ate tebaagala. Nzira ku nsonga ya Nabbosa nsaba omunnayuganda yalaba Nabbosa nga atuteeka gyefa tulina okwenyigiramu naye ate nga twenyigiramu tebaagala tutuuke ku kye tulina okutuukako kigenderere nakyo. Gavumenti obutagala okuwa copyright nemala neyongeza emiwendo gy'ebyensoma mazima gagalioma nga ennyingi zaayo bazifuyanse n'okuba omuweereza nga eyakulanga olabye political instabilities nga oli omu ku bo ba victim baazo, okozeewo ekyokulaba nti nno bannayuganda obudde buno abakulira waliwo abantu abamu abeekalakaasa abakola ki nti nno bigger than that. Kyogera nze nasooka okyogera ddayo ogende mu interview z'emabega ne bawandiika comments Propa atamidde, Propa anywa enjaga
navumirira nnyo ekikolwa ky'abannabitono ogende wasali musale okusabiriza. Nze nakoze oluyimba ne Kenzo ne sisobola beera mu federation. Lwaki? Kenzo nkola naye nga munnabitone munnange naye sisobola kuba kwegatta ku mbeera yakusabiriza. Abali federation basabiriza basabiriza kati bakuteeka batya mu hotelo n'obeera omwo nga teweetegerera be bakutegeerera. Natuukawo ne binsobera. Mutuwe omulimu gwaffe tugulyeko. I am very disappointed with Eddy Kenzo. Yeah? Very much disappointed. Ate nga agezaako kulaba nti nno agatta abayimbi. Buli omu anoonya mmere ye. Anoonyaako kikye kubanga g'amazima bw'obanga gwe Eddy Kenzo ng'oli mu hotelo. Namba. Afune ne video. Serini ate yakoledde ssente. Serini yali yagwa kituufu terina bantu ne bakozesera omunnabitone nga toilet paper yena atakiraba. Kanti Kenzo afford a house. Tasobola ku affordinga nyumba Kenzo. Asobola. Bitone nga tonaba abamukulu kati nze nina experience y'emyaka egyo gyonna nga tolede nabiri nabiwandiika ndi mukulu. That means I'm speaking what I understand. Actually me I don't understand, I overstand, because understanding is an understatement eyateekebwawo mu instead bagala ku prepare kati gola ba gangs zigenda mu maaso onalwana ne gundi olunaku ba gangs abo bali kwata minister ne bagala ekkubo ne bamukubira mu kkubo wakati government ejja kuvaayo. Nawulire nti waliwo omuntu yavodde kabaka. Waliwo omwana awo bamuyita pressure agenda. Sagala kumanya linnya lye. Naye lwaki yatuuse okuvuula kabaka? Kubanga batuuka ne bavuula omuyimbi nga nze government n'ekiraba nga kya bulijjo. Nze Dr. Propa n'abantu nga bakiraba kya bulijjo but I'm a brand.
I am a brand. So n'okuza omwana ng'alaba ekyokuvoola kiri okke kya bulijjo. That means n'omuntu omukulu bagenda muvoola. Kitegeeza kigendera okubeera nti nno wiiki namba buli lunaku avuma kabaka naye tewaliwo kimukolebwako. Waliwo n'abakiteekamu ssente ekyo. Waliwo n'abakiteekamu ssente. Gwe njagala otunuulira share yali ewankulukuku. Nga waliwo share ewankulukuku ng'evuganya enkuuka. These are things you people don't give attention. There must be a funder. Kuliko funder. Ng'ate ate ng'ovaayo ng'ogamba omwana ono singa namanya. So okuvuma kuvudde wansi. People like Bajjo, they disrespect everyone and nobody comes out to condemn. So that means in Uganda okuvuma, it is a middle name of Uganda. For God and my country, Uganda middle name tuvume. It is welcome in Uganda. Naye abantu abalina eddoboozi kati nga mmwe mubirabeera nammwe ne musirika. We are very stressed by that. Me, I'm very stressed. Nebigenda mu maaso. That is why I still say I wish I was not a Ugandan. Mama wange bw'aba yayenda bwenzi mu Uganda wano yankola bubi. Kubanga bw'abanga yajjanga family we eri lwaki sigiraba. Kuba mu bitabo balaga nti nava Kyato. Mama yava Kyato kigamu kyalo kiri Masaka. Ne bw'aba yajjana nga yayenda bwenzi mu Uganda nanzaala wano. I regret being a Ugandan. Aga Katonda mukulu. Tulowooze nti nno kwa mamiwo kati ab'Enganda bamumanyi. Bandi badde bavaayo. Nze ndi ready okukola DNA. Ndi ready facing obulumi mufumite buli omwagala bwe mba mwagala musaayi. Bakunoonye bw'abeera yava Rwanda bakuzeeyo. Nenze sisuubira nti nazaalibwa Uganda nga mugaddala byala. Ebikolebwa mu Uganda bikutamisiza ensi. Tewali kintu ne kimu kye wenyumirizaamu n'ogamba. Kati gwe weebuuze mu nsi nga biggest export kati bakadaama. By the way. Biggest export ya Uganda bakadaama. Deo yafudde. Naye abantu b'obwongo obutono tebalina bakutegeera lwaki Deo yayagala afe. Ngate bakugamba yasooka kulwala mutwe ne gulwala nnyo. That means that boy was overstressed. N'abantu abamuliraana bagamba yali tategeera abantu alaba bamudisappointinga. Lwaki kituuka ku eyo level n'omuna Uganda n'atuuka okufanga muyimbi because he's overstressed. Kitegeeza n'ebyetulaba ebitali bya bulijjo omuyimbi mulamba n'avaayo n'ayokya emmotoka. Stress. People are stressed. Kye kirina okukolebwa. Kati njagala oliraane nabadde njogeramu n'omukulu lule nampa okusoomoozebwa n'agamba bw'okwata essimu yo ye agamba akuwa $5,000 oteeke ku ssimu yo oteekeko ya time ne data okube mu ssimu yo ogamba omuntu akuweyo $50,000 just $50,000 anti ogikuba n'ogyetolwa n'ogiddamu. Kituufu. Kati awo Uganda weetwagala. Nga buli omu anoonya mu munne. Kati nze Dr. Propa. Bwe nkugamba nti naye abaana batanadda mu ssomero. Sounds funny. Kyewuunyisa. But buli wengenda bagamba legendary artist. Dr. Propa. Niye osobola okufaayo abaana bange basomera mu masomero ki? As a legendary artist. Because awo Uganda weetwagala. Omanyi lwaki bali mu kubasayiningisa obo handouts. Bwe bali ku federation okubawa. It is simply because balina we babaagala. Mubeere. Abantu bonna bali mu Makindye. Kuba Makindye kyalimu ennyumba y'emitwalo 10. But artist ki yeetaaga okubeera Makindye? Mugiyita Hollywood. Ddala Makindye Hollywood. Okujjako okwerimba. Mbu Makindye Hollywood y'endongo. It is a shame. Abantu bonna nga mubeera Makindye yo disappointment. Bwe mbanga muli badongo. Waliwo ebyalo ebirala muyenga gyeziri kololo gyeziri. An artist is supposed to be up there nga abeera kira abeera wa. But if you can only afford an apartment mu gundi mu Makindye and you say Makindye Hollywood, we need to work harder and work smarter.
atwalabye abayimbi mwe kennyini ate mwe abeekuba Gravity yavaayo n'alumba Bobi Wine wamulaba n'amusaba n'eddwaliro kigenderere kya gavumenti no si political naye abayimbi okubeera nga mwekuba na mweka nakyo kigenderera kya gavumenti nenkusaba ebigambo bino everything is engineered waliwo kye bayita reverse psychology kyannaku nnyo nti Pentagon we babadde bagisabira there was a diversion that came in. Nobody speaks about Pentagon. Naye abantu basonda sente zaabwe. Abantu basonze sente. Nino oluyimba olupya lwengenda okutabalita babuloka ba Katonda. Tolumbya abasumba. Sirina gwe nnumbye anaawulira nga ye buloka yo yabaagwa mu kiti kyebyo byenjogedde. Ati bagamba babuloka ba Katonda basusse. Bagamba don't touch the anointed. Nabyo mu ebiri mu luyimba touch not the anointed. But nange nyinza bagamba ekigambo kimu don't steal a candle to read a Bible. Tobba candle kusoma Bible. Ako kabagezi bukasoko kannyonnyole. Anti bintu bimwe tubyogera teno bitegera omwezi ogujja. Tobba candle kusoma Bible. Aba bloka ba Katonda bali mu kubba kando ate basome Bible. Those are blockers of God. Sibasumba. Atobbe kando atosome Bible nkyobulira enjiri. Otegeeza ki mu kubba kando? Anti abagezi bajja tegeera abakkiriza mu reverse psychology. Abasumba wano mu Uganda nga bamaanyi teboogerwa akamanyi bagajjawa. Anti ekimwe ekyokumi kiddayo ew'abanene. Uganda revenue empya. Sente z'owaayo nga weetegeeredde. Kale abasumba batujjako emisolo. Kimu kya 10. Okay. Papa nga tumaliriza. Ogenda jirya. Nga tumaliriza. Bubaka ki bw'ogamba aba artist oba bannabitone banne? Let us overstand. Let's stop understanding. The universe is my university. I kindly request Fena Universe, a university of faith. The opposite of fear is faith. Tulondeke ekimu ku byo. Etaala weetuula bwetuula bweti. Wano weetudde waliwo ekizikiza kingi nnyo nnyo. Niyo eno gye waggulu ate eyaka. So ensi eri balanced in that way. Nti awatudde etaala emulisa ate wansi waayo waliwo ekizikiza kingi. Ategedde ategeere.